Ekiraamo kya Sheikh Nkata enteekateeka z'okuziika kwe wamu n'ebigambo birimu ebyasimbye byonna mbikuleetedde mu maaso awo bisaana obyerabiddeko naye nga tusaba Allah amusonyiwe ebyamusobako amugaziyize kabiriya muteeremu n'ekitangaala wasuze otewasibye otegwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media kw'oli subscribe for more updates like share and comment teweerabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteekayo video empya. Sheikh Nkata enteekateeka z'okusiika kwe ngenda okutandikira okuba nga nkulaga ate oluvannyuma ndyoke nkulage ebirala ebiddirira. Warahmatullahi wabarakatuhu. Twongera okubategeeza mu butongole nti waliwo ebikyuseemu katono nnyo. Amanya Shawali Muhammad nga ndi wano ku ddwaliro. Sheikh waffe wafiiridde Sheikh Ismail Nkata Sulaiman ow'Emityana wafiiridde. Okikutudde essaawa zino tutudde wano ffenna Imam Kasozi chairman waffe wa Biitha Sheikh Mafu mukadde wa family umma n'abalala bonna kisaliddwa mu butongole nti mukadde waffe mukama waffe Sheikh waffe Sheikh Ismail Nkata agenda kuziikwa Mityana enkya mu limbo y'Emityana ku ssaawa 9 ku ssaawa 9 kyekisaliddwa mu kaseera kano kennyini mutusonyiwe ebisoose okufuluma ebyenkoowe naye agenda kuziikwa enkya mu limbo ku ssaawa 9 limbo y'Emityana enkya insha Allah ku ssaawa 9. Kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Allah amuyingize ejjana era ngenda kuba nkulagako ku vidiyo ze ezimu za recordingibwa nga vunula Quran ekitabo kya Allah eky'ekitiibwa. Innaha la ihda al-kubar mazima kimu ku bintu ebinene omuliro ogwo kimu ku bintu ebinene bwe tuba tukyogeddeko si kintu kya kuyisaako maaso. Jahannama kimu ku bintu ebinene singa tubyogerako omuntu wali badde weesisiwala. Nadhiran lilbashar kyakutiisa eri abantu singa babaddemu akatya. liman shaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar liman shaa minkum an yataqaddama eri oyo yenna mu mmwe ayagala okugenda mu maaso akole ebirungi aw yata'akhkhar oba okubeera nga yezza yekka emabega. Omuntu ayagala okubeera ng'akola ebirungi wa ddembe, omuntu ayagala okwezza emabega wa ddembe naye ng'akitegedde nti jahannama bwe tukyogerako la ihda al-kubar kimu ku bintu ebinene ebitasaana kuzannyirako oba okubirako olwali. kullu nafsin bima kasabat rahinatu kullu nafsin buli mwoyo gwa muntu gwonna bima kasabat rahina ekyo kye gwakola kigusuubira okubeera nti kyekijja okugununula. illa ashaba al-yamin bannange okujjako abantu bokka abajja okweyagala be bannannyini mukono ogwa ddyo. fi jannatin yatasaalun fi jannatin balibeera mu jjana yatasaaluna nga babuuziganya anil mujrimina nga beebuuza ku abo abataali mu nsi muno nga beeyisa bulungi. ma salakakum fi saqar bagenda kubabuuza nga bo bali mu jjana bali mu muliro kiki ekyabayingiza omuliro saqar. qalu lam naku min almusallin qaalu bali baddamu lam naku min almusallin twali tetusaala. walam naku nut'imu almiskin twali tetuliisa bana. Saba Allah amusonyiwe ebyamusabako amwejjana kuba mutuufu agikoleredde nga toyongerayo ngenda kulaga kuzimu ku vidiyo zasembeeyo okukola ezoogera kufa. Kati eno gy'olaba eno tubeerawo ki? Tubeerawo ko obubeezi. Oba okutegedde obudde bwonna tukola ki? Wadde nga waliwo abatayagala genda. Naye wallahi amawulire amalungi ngentera okuwa bannange gye ntambulira nti ekyasa kino mukiraba kye tulimu ekya 200 mu 10 kino 10 kye twakalyako 23 ffenna mwe tugenda okufiira. Buli muntu mufu ffenna tugenda mu kino. Oba oli awo n'abatannazaalibwa tuyinza okugenda nabo, abalina omukisa ogutali muwanvu nnyo tuyinza okugenda nabo, sinakindi n'okutusooka bana banazaalibwa enkya. Kufa abanayingira 2011 Badiru wallahi billahi tallahi jakuboogera ekikumi kino kye tulimu kino
ffenna boolaba abali ku World Cup ababaddeko Reef ne goolo ne yateebye ne gwe bateebye ffenna tugendera mu 10 kino. Aweza yabadde oli ataddeyo empapula ze yabadde tannateekayo empapula nga noono atabye bali ku layini egi bakyawaayo mpapula ate naffe tetumanyi twogera n'eki ekinajja naye ga amazima tokola munno kibi kubanga 10 kino kyekyaffe gwesse nattiddwa ffenna tuli mu 10 kino twakakiri aka 23 1223 ajikaweesa nyinza n'okulayira nti wallahi billahi tallahi mu kino mwogendera inshallah tekiriko inshallah asebo ngeri gyoyagala ennyo wano oyinza okugala tokutomanya mbamwogereko ekinaana naye gyoyagala okugenda oyo otegeseeyo si kugenda bugenzi. Kale ffenna tukkiriziganye nti buli gwolaba ali mu katale alina edduuka n'atalina, asala n'atasaala, alina essabo n'atalina, bonna kino 10 kyekyaffe. Ate buli alina ku ndagamuntu 109. Ate ebyo byo bibi nnyo. Kebera ku ndagamuntu yo nga bakuzaala bagitani date ki date of birth temunjogeza oluzungu olufundi ku nanka nammwe agikawisa oluzungu lwesiga date of birth eyo ng'eriko 10 ng'ogiranga kuli bakuzaala 19 ne2,000 babulabe tebakolagana bajja na bajja okolako ki kuno 19 aboozi okolako ki mu 12 2,600 mama okola ki nkugambye nakubise dda kati 7 bw'oyongerako 2 g'olina ate nno nkusedde kansala kino 10 weegyaba ate ng'omanyi ffenna tugendera muki kino kyekyaffe teri ajja kutunda ttaka alisayiningeko ng'ataddeko nti ntunze entegeera nga sigagiddwa ennaku z'omwezi 2012. Aje Kaweesa yansanyusizza eggulu yaŋambye mbadde Masaka tekulikayo tulina omuzzukulu ali ku ttaka lya taata ayagala kubba ttaka lya taata ne muka temuligabanga emyaka 9 newe mba muzzukulu nange nditunda bulijjo mukola ki kyettaka lya taata naye ayina taata we ettaka lya taata abaana baagala ddimalawo egwe oli wano obonaabonoboza taata kabuleŋŋane oyo omwana omugezi ng'aleka okwerira ebyammwe Kaweesa abaana nga bagamba nti ebintu tebitambula bulungi kale n'olw'ensonga eyo ffenna bwe tuli Haji Kaweesa waaba we tudda ate ffe bwe tuva we mukola ki naye wakati ffenna embale zaffe ez'ettaka zitemwa mu myaka gino oba oyagala oba toyagala ne bontuntunulira obubi nze nkubuulidde amazima ge bakugambye nti kasitozimula amazima oba oleesa olunkulu kibru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mazima ddala Allah yagaba ate era yajja wano nno wetugenda ng'ali kwogera ku bimu ku biraamu bye tegala obeere nga obyewulirirako. Tugenda ne tufa ne mutulaga bamulekwa muba tulagira ki mbeegayirira bwe mbanga nfudde mwe mugenda okunsookako temujjangayo omwana wange yenna tibano be bamulekwa bankata mugenda bakolera ki kyotegeeza bwe mutabalaga ku firimu temubasondera omuntu waawa abaana baffe bawala bali mumaziga gabakitaabwe bano ebisajja biri mu ngani yaga nti omukyala abeeraawo n'akabira mbanga
abana baseeka eyo nkola ate nayo edda teyaliyo nayo bid'atu mustahdatha. Byebyo nno bannange, ate wano eno mu maaso kano ke kamu ku butambi obwasinga okutambula ng'ayogera ku kyokulya embizzi nti mugamba embizzi tewooma, embizzi ewooma naye kugyerekereza bwerekereza. Abantu abasinga bamukootinga bubi naye njagala okeerabireko naawe otuwe endowooza mu comment section naye nga kaba keetaagamu obwongo bungi okutegeera ki kye yali ategeeza. Naye ffe mwe mulowooza embizzi tewooma, omanye abaana abato bagenda ne beeteekamu imaani etaliiyo. Gw'olowooza bonna abagirya ng'abanywa omululuuza, amalusu agaabwe ganjawulo ku gago, ate nno bateekako ne kamulali okugifuulira ddala ewoomera ddala. Olyoka okakasenti tekaawa, wabula ate kamulali agyongera bwongeza ate birungo, wadde bagyokera bbali ku bafu. Ewooma oba tewooma? Wallahi billahi tallahi ewooma. Era gwe bw'oba ogireka lwa butawooma lw'oligiryako tebali kutaasaako ntaasi. Waliyo enjeru nga ddala bw'ogitunula bw'oti eringa abazungu. Abantu bangi bamujajinga nnyo katambi ako, obusiraamu obulumbiddwa biki lwa nsonga baasalamu katini kwe kati tebategeera wa story gye yava, naye nga emessage eyalimu enkulu ng'etegeeza nti twerekereza bingi nnyo ku lwa Allah, ku lw'eddiini yaffe busiraamu, olw'okuba nti Allah yabitugaana n'osalawo n'ogaa kino sigenda kukikola lwakuba nti Allah yakigaana tekikkirizibwa kukola mu busiraamu ne tukireka ku lwalira nga bagamba mulowooza abantu abali embizzi tebagiwoomera, mulowooza bagirye bakayiranga mu luluuza ebawoomera, era bwe bagirya ewooma ne bagiteekako ebirungo bingi ne bagiwoomerwa, naye abasiraamu bagyerekereza olw'eddiini y'obusiraamu nti Allah yagigaana ne basalawo bagireke berekereze lilla ku lwa Allah. Wano nga tweyongeddeyo nga bumu ku butambi obwakwatibwa bambi nga mulwadde, mazima ddala nga mulwadde era nga mweraliikirivu ku nsonga y'okufa. Mu bisinga okunnuma ate nga by'ebituufu kubuuza bbanga ly'onoomala n'ojja wano ng'obuuza omwezi gumu naye nga gw'olowooza noyiwa bulooka nga bakulaba, mataafu gundi musenyu bakulaba, naye abamanyi kalendayo nabaga nti kati onaamenya Allah yasukkuluma mala kunuma okuti lwekuyitako oyimiridde bwe bazimba naye ng'ebitiiyo bye basimisa omusingi kwe kugenda okuva ebikutiya. Olwalowooza akyali wano nti Allah yayawukana subhana, akola nnyo naye agenda ku lwakuna. Olwo Mande oli awo bagamba naffe asiiba emmotoka zisomba mutava ku saiti bamalayika bagalaba ono la hawula wala, ate nga tebasobola kubbirako nti jama genda osaale ku lwokutaano tojja kubaawo bakuziika lwakuna akawungeezi. Subhanallah. Allah nakitulekamu naga nti ya ayuha alladhina amantu embabakkiriza ttakullah mwe mutye Allah buli kadde. Amazima ddala ko okufa kutiibwa era kyemmanyi era tebaza Allah kubanga afiridde ku kigambo kya la ilaha illallah oba ku shahada nti afudde musiraamu, era tusaba Allah amuyingize jjana kuba mazima ddala bambi agikoleredde azze ayogera bigambo bingi nnyo ku kintu ky'okufa ng'olabira ddala kuba okufa kweraliikiriza ng'abikoonako nnyo ye ng'agamba ebbanga lye liweddeyo, obudde buweddeyo ye agenda naye nga kyannaku nnyo kambeera ate nga kweyongeza obeere ng'omulabako nga bwotyo bw'ofumitiriza ne ku bigambo ebimu byazze ng'atubuulira ne messages ezibirimu. Okuziika kuluma, omusajja omugagga abadde ne faamu n'amasamba ga kalitunsi ng'oli musiraamu tukuwa essuuka mmeka? La hawla wala quwwata illa billah. Essuuka 3. Waliwo gwe bateerayo mufaliso, waliwo gwe bateerayo piro. La ilaha illallah. Dayeka weegezeemu nga tonnafa otunuulire omufu embeera gy'abeeramu weebakeko mu ngeri ogambe omukyalawo nti njagala leero nfeemu kanfeemu ndabe bwe ndibeera. Omukazi ajja kukuba essimu ewaabwe agamba alabika Haaji yafunye ekizibu.
yatukoledde Katemba wano eggulu twasanze yebisse mu ssuuka n'agamba nti bannange bwenti bwendi bantunula. Practice makes perfect. Kijja omanye kinyaga bitono. Bakoleremu bw'olibeera nga tokyayiraba nga bwe bakulaba. Bakoleremu ng'okyasobola weeteekemu musana ng'okyasobola okubuukamu. Oyinza n'okuleeta tewaliwo wano kagaali ke tuteekamu bafu temunnakafuna babatwalira mu ngalo. Funa masijidi eriko akagaali okapangisa okatwala eka okayingiremu ng'okyasobola okukavaamu nga weetegekera obudde ne bajja okukakuteekamu nga tokyasobola kukavaamu. Olabe bw'oliba ekifaananyi kyo bw'oliba otunula ng'oli muli oli mulamu weekubemu olabega nti bwenti bwendibeera ya jamaa. Si kibi genda weegezeegezeemu kijja omanyi kinyaga bitono. Oyinza okutandika okutereera. Allah subhanahu wa ta'ala mu kigambo okufa yatugamba wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Mukole bye mukola naye mulowooze ku lunaku lwe bagenda okubazza gye ndi. Olunaku olwo olunene nnyo. Obadde weenaaza bakunaaza bunaaza. Obadde weetambuza bakusitula busituzi. Obadde osobola okuva mu buliri tokyabuvaamu. Obadde otya okutuula mu ttaka mwe bagenda okukuzazika wenna. Lunaku si lwangu. Ffenna tutya ekintu ekiwunya ekivundu si bwe kiri. Naye kyokka ekivundu kyo bagenda kikulekamu bwogu. Ekivundu kyo bagenda kikulekamu bwogu. Tolina gwogenda kisheyalinga nakyo. Oba olisooka kuvaamu maaso. Oba olisooka kwabika lubuto. Oba olisooka magulu. Oba buno obubina abakyala bwe bagenda bayenjeeza. Oba olowooza yagala mulowooze nnyo ku ssaawa eyo muveemu amalala. Mukole Allah by'ayagala. Abanaakola Allah by'ayagala ajja bakolera bye baagala mu ssaawa nga tewakyali asobola kukolera ky'oyagala. Abantu bafa bulungi nga bakkiriza. Abantu bafa bubi nga si bakkiriza. Tusaba Allah tuwe obukkiriza tumukkiririzeemu atukolere by'ayagala. Atuwonye enfa embi. Atuwenye obulamu bw'emagombo obw'entiisa. Teri asobola magombo okuggyako Allah gw'akikoledde. Wano tuyinza okuwangala mu bulamu nga bwanjawulo naye subhanallah wansaawe si wangu. Wano ku nsi osobola okuwangala mu bulamu nga bubi naye nga Allah akutegekedde obulamu obulungi. Buli muntu yali badde alowooza nnyo ku bulamu bw'ensi gye tugendamu. Eyawana alhamdulillah bannaffe bagenze ffe tukyaliwo naye naffe tuli bagenzi. Bwe mba nsomesa gye ntera okusomeseza bannange nga twejjukanya ku bulamu obwo. Ngenda ne mbagamba buli alina endagamuntu nga bamuzaala 1900 mu bantu abatakwagala kuba ku nsi 2000 tekwagalangako. Gwe bazaala mu 1900 yenna genda otunula endagamuntu yo 2000 ono gwe tulimu twakamutambulako emyaka 23 ffenna tulina okufiira muno. Buli alina 1900 yagala gaana olina kufiira mu 2000. Ekikumi kino kye twakalyako emmeka kyekyaffe ffenna era abasinga obungi bentunuulira wano. Ndaba bagenzi bereere. Oba oyagala oba toyagala kyekyo. Gwe bazadde mu 1900 tojja kumalako 10 kino ffenna tugendera mu 10 kye twakalyako 20 mu mmeka. Baatugamba nti enkomerero egenda kutuuka mu 2000 ne tulowooza nti bya muzannyo. Naye okumalako 2 tutuuke mu 3 okiyita mmere. Okitegedde nti njogera ne bagenzi bannange. Abakazi tebaagala kufa naye muswadde. Kufa tatyangako ku mukyala yenna nga bwe yali ajjajjaawo ne maamawo nga nabo baali baagala obulamu n'okusinga. Bw'olina kwetegeka bwetegesi tulina okukola ki? Naawe yazaalibwa mu 2000 enjereere. Omuliraano gwokya 2 walaba ku 1900. Tuyinza okugenda naawe. Mbuusa bunsa nti waliwo okufa jjo okutuuka mu myaka 2098. Ani anaabafuga Uganda? Abantu bangi bakitegeeza nti gundi ajja kubaawo nkugaye mbise bonna. Ffenna tugendera mu 10 kino. Atagenda naffe awanika omukono. Atayagala kugenda naffe
oba oyagala oba toyagala ojja kgenda wangala ng'omanyi nti kino ekikumi tetukibuuka ate n'omwana gw'otannaba kuzaala ng'okyasoma busomi bwali bawangadde 3 yandigenda naffe muzaale ng'omusanyusa nti mwana wange wandituwerekera abajja okuba mu 2011 tetulinaamu sheya ebyo ebibanja byolimu n'owetaawe wakaawo n'ogenda n'otula mu ntebe n'olya byolidde wajja kubaawo abalala abasulawo ng'ate si baana bo yadde bazzukulu bo ng'ensi yasulwamu dda wayinza n'okuba esamba y'ebikajjo ng'ensi Allah yagisitiza abaddu be naye wallahi nga teri amanyi nti twayitako wano Allah aga nti hal ata ala linsani hinu min addahri lam yakun shay'an nti obulamu obw'ensi eno okumanya bwewuunyisa ensi yaliwo mu 1800 1900 2000 naye mu 1800 yaliwo kuffe lam yakun shay'an madhkura tewali amanyi woobeera abazungu bagamba nti history repeats itself history oba oyagala oba toyagala yajja automatic mu 2015 ani anaabaawo nga bwe tutaaliwo history ajja kutegeeza nti era tetwaliwooko ng'abantu tebamanyi nti wayita nawo ani akyalina nnyo ebirowoozo ku Obote mbuuza ani akyalina mu basajja bakulu haji ani akyalina ebirowoozo ku Obote naye werabidde UPC Nyamurunga UPC na Uganda yoti Nyamurunga ka'allam yakun خلاص ani akyajjukira amini ya jamaa Allahumma ghafir lahu warhamhu mulembe gwani guno gwali muzaale ani yaliko ku mulembe gwa amini bano bonna mulembe gwa dada ani atalaba ku ttaali lyavuganga abasiraamu nga bajaganya bujaganyi bati musajja ayogera oluzungu lufuna ye nga lutuufu mu byakola aboogera olulamu batukolera ebifu aboogera olufu bakola ebiramu nabwe ekityo ngenda kukoma okubabba ebigambo bingi byazze ng'ayogera nsobola kubimalayo ebikwasa ennaku ng'ajjukira kufa ayogedde nnyo kufa ebirimu messages eziyigiriza abadde afuba okulaba nga ayigiriza ate nga bw'asanyusaamu ne ku bantu kuba munnange tolina kubeera nnyo bowadi naye tusaba nnyo Allah amusaasire amutumye ebyamusobako amuyingize jjana tusaba Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe amutere ebitangaala mu kabuli ye nyongera okwebaza buli abala video to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze mikwano nsimanyi nsaba Katonda b'ekimusinga okwagala nsobola okukozesa comment section noyisa obwaka bwonna bwandiyagadde okuyisaawo oba kumusomera ku dduwa oba obubaka obukungubagana ebirala byonna bingi kozesa comment section nange embeerayo nendayikinga nenziramu wabira weetagisiza bwentyo era nyongera kujjukiza nti okyali ku All Channel Media. Subscribe for more updates, like, share and comment.